AMAWULIRE ku 96.3 BTFM nga kusomerwa Okulumba. Mwase mutano bannaffe abalungi abatuliriza gaagano mu bujjuvu omusomi nze Paul Kulumba. Senkagalo w'ekibiina kya New Probert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine olunaku olw'eggulo yasibye mu disitulikiti erira nga bwe kiza kiba mu bitundu Kyagulanyi gy'abadde ng'akyala yaaniriziddwa mu Namungi w'omuntu eyabadde akubyeko kosako n'enguudo okwatirira. Ono no yasoose kwetoola kibuga kyonna yogayoga paka ku radio ya Voice of Lango wakati mu mbeekula okuva eri abawagizi beera oluvannyuma n'ayogerako eri ensi. Gali ku radio eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nga gavumenti ya NRM ekulembeddwa Yoweri Kaguta Museveni Buhabura bwe basibye mu bwavu era nga keekadde bafungize bagigobe. Bwe yavuddeyo butereevu Kyagulanyi yagenze ku yafisi ekibiina empya era n'aziggulawo. Kyagulanyi yawunzise ng'asaba abawagizi mu kitundu ekyo okufungiza kwenunula n'okuzza amaanyi ga NUP mu bantu. Obusoga bwonna bwasuze mu ssanyu jjereere oluvannyuma lw'ekisegese ekitaalibwa nsolo Maino Gangoyi na Galomani mu Kolansi Kyabazinga William Wilberforce Kadombala na Diope Gabula w'okuna okufuna omubeezi amanyiddwa nga ine bantu wa Busoga. Ekyama kino kyatuddwa Kamalabyonna wa Busoga Dr. Joseph Muwala Nsekere ku mukolo gwabadde mu lubiri lwa Ise bantu e Bugembe. Dr. Muwala yakakasiza nti ine bantu wa Busoga Mutesi Jovia mwana Musoga ate era nga nzala ye Mayuge era nga alina ne diguli mu byembalirira okuva ku ssettendekero wa Mobzi. Abazinga okugattibwa ne ine bantu Mutesi Jovia ku mukolo oguleberawo ngenda kusoma mwezi 18 omwezi ogw'Okumi mwaka 2023 okakasibwa mu ddiini mu kkanisa ya Bugembe Cathedral. Ndi kwenda mu butongole okwandulira ensi yona ne Busoga nti Busoga efunye ine bantu. Royal Highness owa Busoga, Royal Highness Mutesi Jovia family ye emutuwaire officially lunaku olwaleero ku lw'Abasoga bonabona ndi kwenda okobera Obusoga n'ensi yona nti baba Kyabazinga asibye ng'enaku d'omwezi 18 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2023 aidaje Bugembe mu Kasiti okuloopa obufumbo obutukuvu eri Katonda. Wabula kino kijjidde mu kiseera ng'ebula ennaku mbale Kyabazinga okujaguza emyaka 9 bukyanga atula ku ntebe y'abajjajjaabe okulamula Obusoga mu mwaka gwa 2014. Ebikujjuko ebikulu eby'amatikkira byakubeerewo ng'ennaku kusomwezi 13 omwezi guno ogw'omwenda Ennamungaalwe mu Bwangoobi bwa Kigulu. Abatuuze okuvaako mu Gombola y'Enamba mu disitulikiti y'e Mukono basula ku Tebuukye anti ng'emitima gibeewanise mu bbanga oluvannyuma lw'ekibinja ky'abavubuka abeeyita abafikini babatigomya nga babagobaganya ku bibanja byabwe okwosaako n'okubasayira emmere yaabwe. Abantu bangi bakyabonaabona. Njagala okwebuuza abantu bano betuyita abafakina baavaawa. Wabula omubaka Paalamenti akiikira abantu b'e Mukono y'Omumambuka Kiwanuka Abdallah Mulima Mayuuni alumiriza abakuumaddembe okwekobana n'abantu bano ne batugomya abatuuze ku kyalo ekyo. Singa badde baale yabyabufuzi bwotyo bwandiyeyisiza singa munakeera ku makya ne batta wali omuntu bamukuba wali essasi ng'agezaako okukuba omusirikale ne bamutema. Can they account for that bullet? Poliisi yeekobanye mu kibbataka abantu bateekayo emisango gyabwe tegitambula. Poliisi yennyini yegenda mu kkooti netandika okuzibira abantu babeeyimirire eri yanoonyereza ku musango ate yagenda mu kkooti yeeyimirire omuntu gwe bavunaana yebiki ebyo. Bwegabadde ag'obudde buno musigale nga mukyagyeekuumiddeko Mukunja Amooto kossaako ne Nakacwa bakyaliwo okubongerayo tuddingane ku ssaawa 3 n'amala mu bujjuvu nze Paul Kulumba. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BTFM nga kutusiddwako DFCU Bank.